tuli mu mudongo ebuchi bwakitude tumama mudongo ebuchi bwakitude dongo kamana machona baganda tuli mu mudongo ebobi bwakitude tuli mu mudongo ebobi bwakigenze dorgo moroko bubaliwa ali moroko kiagulanyi bantu bange yakulaba wange kyagulanyi senta mu bogo asobola kuberako kilomeka omwana mutini omwana tawanyako mutwe yabaze. If you know you are 50 years, the pressure increase or decrease. Ogena kufayago kubobi wine. Omwana tawanyako baina mundu, baina tanka, baina basement, baina jet. Chiagulanyi, chiawazino wulde mulanga. Teso, leta ko ente mukaga yeka. La chiagulanyi mukama kumbe kugwe. Mr. HK antagize mu video eno nanga muganda wange soko jo tumenyere muko konze okay kentandike kati ebyokunoonyereza ko ebyabaddewo jjo bikyagenda mu maaso naye omuntu ayabadde avuga epikipiki eyo tetunamutegeera bulungi yabadde yaani naye nga twategedde piki eri mu manya gani. Okay. Information mwagifunye. Information tujirina epiki eri mu manya ga Musana Yusuf. Musana Yusuf. Nanyine piki. Yes. Mu URA. Kadi bwegamba. Naye tetunategeera oba Musana yabadde avuga piki oba omuntu omulala. Incompetence at its best. Bano bwembanze bonna simanyi investigation team mbana bakutedda kusala mu sente y'omwe wa musolo mulya yaki kano magezi eri erinya lirabika liri kulonga address kwegamba you managed to go to URA no sobola okutrackinga records za pichi no manya n'amanya mweri but you failed to identify one yabadavuga ye Musana Yusuf obasiyeye kati nkubuuza if you managed to go to URA okutrackinga records za pichi what stopped you from going to Nira to identify this dead person oba ye Musana obasiyeye kubanga bumwali mutu registeringa kundaga muntu mwatujja ko thumbprints nze nga mmanyi omugaso gwa thumbprints kutuyambako mu biseera nga bino to identify people kubanga bw'otunuulira video eyo omusajja bwe yabaluse teyaweddewo nti bw'ogenda n'okebera tosobola yadde okujjawo yadde kiro ye yasigadde wali ng'omusobola omujja ko thumbprints ne musobola ku identifying nti ono ye Musana Yusuf obasiyeye bwemba nga mwasobodde oku identifying omukazi ate ye gwe batugaa nti yasensebuse nnyo then kati kyekyabaalemeredde kwono omusajja omugaso gwa Nira mugaso ki omugaso gw'okuba nti mwaturegisteringa ku ndagamuntu ne mutujjako thumbprints mugaso ki omugaso gwa data center mugaso ki oba tetulina data center no wonder lwaki cases zisinga teziri solved kale abaana bali UAE bali kata abagezi abazibu basobola okusolvinga ebintu nga bino then these fellas abajega abazibu be bali mu offices be bali sente y'omusolo nga nekini ekintu ekitono naye bana abasajja kasito balaba nga bazunga bakuba bu media tour bakola kinga waliwo incident ebaddewo omanyanga bumanya be bali emabega w'ensonga eno nga bayina be bavuga be bali emabega wa bino kati bwe tuddayo kubye bayogedde era iyo omuntu y'omukano magezi mbusimanyi abajjati babadde bazze bagoberera nga mwabiwulidde kwegamba bulijjo bwe mulaba Bobi Wine nga ayina waagenda mumustopinga okutangira ebinaddako maaso awo ne mumustopinga ne muzibe ekkubo kati omusajja ono oba omukyalo ono abadde mubatambulirako what stopped you from stopping them kubanga bumugamba nti mwabadde mubatambulirako kitegeeza mwafune ekkulu mwafunye intero ku bo nti bano bazze ba misango bakola bwe bati kati mumwasazeho bagoberera bugoberezi nga abagoberera abagole why didn't you stop them from the starting point we bavudde oba mwabadde temwategedde starting point yammwe mwalabye bulabi random people ku boda ne mutandika okugoberera musiri walira kwani so Mr. HK bibino menya kati bojja n'otunuulira kibagamba nti bomu ye yabaluse bonga bwe bagituumye omanyi
mwagenda ne mutwavuwaza bw'omwamala otwavuwaza ne mutusindiikiriza paka we twajja mu nsi zino not knowing nti ensi zino zigenda tu exposinga ku bintu ebimu nga temukyasobola bitulimbiramu bannanga bamanyi bomu bwekuba blast range blast radius jesobola damage jesobola okola radius mwesobola gikolera njagala otunulire pichipichi eyo bwe yabadde ebaluka blast radius yayo wabaddewo tax eriawo nga mulimu ne kondakita ng'ayisizaamu entwe teyafunye yadde ka fragments bwe bamentioninga ku bantu abalumiziddwa kondakita yabadde ayisizaamu omutwe teyalumiziddwa taxi yadde ndabirwamu nti obaza abaluse wadde emipiira gy'emmotoka kubanga bomu bwebaluka fragments buli ekiriawo kyonna ekifuula weapon owa taxi yagivuze bulungi nnyo n'atambula n'agenda teyafunye yadde obuzibu ne bajja ne bakugamba bomu tebasobola nakukunyonyola bomu ki bomu enkolerere mu ebigambo byammwe tetukyabitwala you are no longer credible bwebanga yadde bomu nga mulina ne gye mwasanze simanyi gye mwagenze eyo show it to people balina bye bafumba oba baagala kutaataaganya biki tubalaba n'ebino ebyobusiru byammwe temujja bituleetera bannanga abaalabako was it World Cup eyali South Africa bomu yakuba abantu ku final ya World Cup eyali South Africa oba gwali mwaka ki owaberera wakayimba onagironda bomu yakuba abantu oba Kabira oba wanerabidde I've forgotten the place munanzijukiza naye blast range blast radius damage je yakola ku bantu kano kabalusenga kaganga tekakubye yadde kondakita yabadde mu taxi yadde fragments omulumyako tebamulistinze naye bali wano batambuza akiri mbusimanyi bomu mukadde wange seeka kiti nkwebaza okutulungamyanga mu busiraamu era nkwebaza okusitulanga eddoboozi ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda omulimu ogwo ogukola bulungi naye olina akantu kookola kesisuubira nti okakola tokamanyi kubanga nkwegendereza buli luvannyuma lwa myezi 6 olumba abakristaayo ate nga results ezivaamu ziba zezimu buli woolumba abakristaayo bwe baba bakuddiza baddiza busiraamu ne baboogerako ebibi sisuubira nti ekintu ekyo tokimanyi era sisuubira nti tomanyi nti ky'oba okola kigobera wala abantu n'okumanya kubanga gw'oli musajja mumanyi era oyagala kumanyisa abo abatamanyi ngamba yonna gy'obagambamu olina okumakinga sure nti bagenda kukutegeera bw'oba obavoola banaakutegeera sisuubira nti bayinza okukutegeera geemu yo girongooseemu buli luvannyuma lwa myezi 6 ate ekintu ekyo ffe twakibala dda nga waliwo asinga okifunamu ye Museveni yafunamu ekyo ekintu ekyokututemamu eva tubeere nga tuyomba fekka na fekka bwatyo bwakikola yensonga lwaki olaba obubinja obuggulawo ebibiina by'obufuzi bungi bweyita mannya ga njawulo baagala tusikaŋŋane muguwa fekka na fekka osegedde kati akantu kano neewuunya okakola mu butamanya oba okakola okamanyi buli luvannyuma lwa myezi 6 olumba abakristaayo nga mulabe waffe waali awo Museveni ng'akwata omwana omuwala omusiraamu ng'ayambadde ng'omusiraamu n'amutega bbomu n'agenda n'agibalula n'akiteeka ku busiraamu nti omusiraamu yabadde alumba bakatuliki namugongo kubaluka nabo kitegeeza ekifaananyi ky'obusiraamu ono kyayonoona kigobera awala n'abantu obusiraamu bufuuke ekyenyinyalwa mulabe waffe oyo nga tetunnamu ejjako lwaki obuulira enjiri etemaatema mu balala akantu ako nkegendereza seeka kiti we bataba bakristaayo abeera kabaka Ssaabasajja kabaka nkegendereza ebbanga liddene nze mba nsuubira ku talenti n'ekitone ky'oyina Allah kye yakuwa oyogera abantu ne bakuwulira ate era ne byoyogera bibaddenga by'amakulu ebbanga lyonna naye awo geemu yo weeyonoonekera tutandika okwebuuza
totulowoozesa ebirala seeka kiti naye totulowoozesa ebirala kubanga asinga okufuna mu kutemaatema mu bantu ye Museveni kyova olaba enjiri ye yonna gy'abuulira yakutemaatema twawukane mu mawanga segeera twewalane tweboole tereza mu geemu y'omusiraamu